n'entandika okulima era yadde balekayo omiti nga tetusobola kugikola kutunda akabeeyi kagudde nze nasigala ngenze ku radio ku TV mbyogedde abamu banduulidde ndi wa mukalakasa ne sifaayo kuba ndaba nti kikola ate nze kennyini nze Guinea pig bananga abalina emyaka 7 kati bali eyo batunula we bagenda obaziika kati njagala okole ku sente zo ate oziryeko ng'ate tofulumya sente nnyo kutwala ku malagala kanyora buli kaseera biki kubanga immunity yejja kuba waggulu. Bane nagenda n'empulira nga njagala okulunda n'okuva mu bwavu n'okulima. Nalimako vanira twamutunda emitwalo wakati w'omunaana ne 10 nenfuna emitwalo 39 miliyoni 39 n'enduula. Ninga ate kiri baki ono green gold season ye yaddako nga kiregula 13,000 ne mutema bane nze mpise mu bizibu namutema kubanga buli kimuli olina okukipollinatinga n'angalo simanyi obani ya controlling vanilla ate nalinga mukuma nambwa ninga akuma banka tubonyebonye nengamba ngenda kulunda embizzi. Waliwo nafuna okusomezebwa mu Bible nti omusajja emyaka 12 egiyise yali alunda embizzi 12,000 ku lubalama lw'ennyanja emizimu ne gisaba giyingire mu mbizzi ne gigenda mu nnyanja. Nengamba emyaka 12 omusajja n'alunda embizzi 12,000 ngenda kulunda embizzi mbeere pig king. Ngenda kuba pig king nja musinga. Bane nentandika okulunda embizzi. Ebikanja nga mbijja luzira mbiteeka ku loole fuso nembivuga paka Sekanyonyi mayiro kumpi ziringa 6. Embizzi erya ne banga nti waliwo n'amazzi agabbiya ge baba bagize nago nengateekanga mu biva nentwala ku kyalo. Ab'ekyalo ne bajja n'ebimoomo nga banywamu bbiya n'embizzi nga nazo zinywamu embizzi bw'etamiranga eseka. Ekyali wali bade kyali kaalo kyali kitiru nenkola omulimu nennunda embizzi neziwera embizzi 74 nga zonna ziri mbuto zizaala obwana 10 nenkubisaamu 74 emirundi 10 74 naye ng'okuzituusaawo sente zokka zenfulumya okuleeta ebikanja. Nengamba sijja kubaira mwana yazaawa sina gafiira wano sikyabadde pig king nenzikwata zonna nenzireeta wano munde ndaawo Wambizzi Cooperative Society nga mumpeemu ze mumpa bampaamu miliyoni 4 nga mumponyeza sikyaddayo kulunda mbizzi. Naye bwe naddayo nensoma ekyawandiikibwa ekyo ti embizzi 12,000 emyaka 12,000 egiyise nendwawo nenga Mukama aliwo ba prayer partner bange nembaga banange Yakobo Mukama yamuyigiriza okulunda embuzi n'okulunda endige za bujagijagi. Mukama namuwa n'ateeka obuti we zinywera we ziwakira. Nenga nze ntya n'okusaba essaala nkubenga embizzi bagikyawa nti Mukama njigiriza okulunda embizzi nga nkitya n'okukitya okutuusa era bwe neekakaba nenga Mukama njigiriza okulunda embizzi. Ebirala bye siibabuulire ku mbizzi ba Puritans abaava mu Europe nga bagenda mu Newfoundland mu America abo bagamba tugende na ndiga mbuzi kiki eno gye tugenda embizzi ye yawangula kubanga ezaala obwana erya muddo erya biki tebagenda na nte tebagenda na ndiga bagenda na mbizzi. Wategedde kati nenga Mukama njigiriza okulunda embizzi. Mukama n'atandika okunjigiriza kati nebuuza ebibuuzo kubanga ebyange nze saabisoma makerere ndi mubuulizi wa njiri ebyange Mukama yabimpa. Nengamba embizzi zino 12,000 ezaali ku lubalama lw'ennyanja waaliwo ebiyumba nga bizimbiddwa sireeti ez'amayinja kubanga zisima nnyo nga bazitaddemu bwe ziti zaali waggulu ku bibaawo bino offcuts byali mu lukomera. Mama zaalyanga maize bran yaliyo big pig kiki kye zaalyanga. Nenkwata obubizzi obwaliwo nembuteeka awantu nga waliwo omuddo. Embizzi erya buli kyakiragala buli muddo egulya. Bwe zaamalawo awo we nali nzisibidde waaliwo n'oluwoko butwa bwennyini bwe byaggwawo ebyakiragala ne zirya oluwoko
tezaafa. Omuddo ogw'okungulu gugwako akakukumbya embizzi keerina kasimula ne kalya emirandira gyonna awo. Embizzi neefuuka omusomesa wange. Neeriya embizzi neŋŋamba kati muddo ki ogulimu ekiriisa? Ne ntunuulira abantu b'oku kyalo akutta amakoola g'amayoni, ntwalira kabizzi kange. Ne ndaba omulala akutta amalagala ga lumonde, ntwalira kabizzi kange. Gakola ddala embizzi ebeerawo. Neŋŋenda ne ku intaneti ntandika okusoma ng'Abachina staple food yaabwe pork. Mbizzi gye balya bazirunda batya? Ogenda okwekanga ng'amalagala ga lumonde ye mulunda w'embizzi. Kati abalunda awana embizzi nga bataddeko ebyobiki byonna olabikanga akola, naye emmere y'embizzi bw'ogenda ogitunda ebitundu 8 ku 10 bigenda mu mmere, bitundu 2 byofunamu. Olabikanga akola naye ng'obweweeta bwavu tolinawo ojja kulaga. Nze kati embizzi nzirunda nga n'abiri sigateekamu, nziwa omuddo nebiki jangu olabe bwe nzirunda. Teziri awo nti bazisibye, embizzi ziri social, tewawunya, zimanyi ezigenda mu ttooyi, ne zitandika okunjigiriza ki kye ziri. Otuuka wali ne weewuunya n'okwewuunya. Haleluya! Biri butaalaale n'ebirala mujja kujja mu birabe, ojja ne tuwa ne tukusasuza n'olaba. Tulunda ebyennyanja. Ebyennyanja bino bannange baatugoba mu nnyanja za wano. Kuliko magye. Otegedde ekyennyanja kye kirina white meat etalina cholesterol wamu n'enkoko oba n'akagubi. N'ebyennyanja tulyamu magumba. Ebyennyanja birala byonna babitwala. Ani yalidde ku mpuuta wiiki ewedde? Kilo emu siringi emitwalo emeka? 2. Tugitunulako ate wano tuli ku mukene, tuli ku magumba, tuli ku biki bannannyini. Ate juzi ne mpulira ku radio nga bagamba nti waliwo abagamba empuuta erimu ennuuni, abantu tebalina kulya mpuuta, bakiyise ne mu Parliament. Bannange nawulira ennaku, nawulira obusungu. Ne ngamba nteekwa okulunda ebyennyanja. Teekwa okulunda ebyennyanja. Aquaculture. Bane Katonda yawa Uganda omukisa. Tulina ennyanja ezisuka 6. Ffe Upper Nile region, abantu abawanva batalina byoya, ensi yaabwe yagabwamu emigga. Tetulina kye twali tukoze ku by'omu nnyanja, ku by'olukalu n'eby'omu bbanga. Mukama yatugamba byonna tubifuge. Kati neŋŋenda nzijukira nali nva Korea, nali mu nnyonyi, ne ntunula wansi mu ddirisa misana nga ndaba ebimyanso. Ne mbuuza abo mu nnyonyi bana Abakoreya nga bagagga, ebimyanso ebyo ndabirwamu baaziteekayo zaaki? Banga nti ati ebyo bidiba bya byannyanja. Bo Koreya eringa bw'owulira kibaale, mayinja meere, naye badrilinga ejjinja n'ateekamu ki? Ekyennyanja. Abamu balya na bibisi. Otegedde. Neŋŋamba nja kulunda ebyennyanja. Mukama bane Katonda munneebalize. Efaamu wendi nagigula 1887. Naye waliwo we nali situukanga. Kati omwaka oguwedde neŋŋenda okulaba nti nnime kasooli ono gwe bayima mu kisenyi. Nsobole oba okutunda ono omwokye kubanga aleeta ssente. Ngenda okutuuka ng'omusana gwaka mu August last year. Naye nga waliwo akagga tekakalira. Neŋŋamba maama, ebyennyanja byali binnemye okulunda olw'amazzi ago. Nenkatuuma Jordan ya Uganda. Nensima ebidiba. Kati ndi mulunzi wa byennyanja. Nina ebidiba 5. Nataddemu emmale, nataddemu engege, amazzi weegali. Nenzijukira President Museveni yakola enguudo e Congo. Ngamba yine president wano yali amazizo zikola zonna ataalyoka agenda akola e Congo. Yali atunoonyeza katale. Abakongo mbamanyiko ebintu 3. Bw'atakuba ndongo nga n'empala agisibidde wano nga yenna ameramenya alya kasulubana nani ebyennyanja ebyo. Oba bagita batya? N'alyoka aliirako n'ebikoola bya muwogo. Ne muwogo yennyo basombe bakyani oyo. Ate eri tebabirina bali mu ntalo. Kati enze enguudo ze baateekayo baagala mmale. Emmale kasitoweza ttani emu bajjira ddala ku faamu yo ne babitwala e Congo.
ate nze wali ewaffe abaana nga bali e Mityana, abali e Luwero, abali e Nakaseke, tulinayo bano ba kuku balina eddundiro ly'enkoko, emmale byenda bya nkoko. Bamala okubaaga enkoko tebeetaaga musaayi, tebeetaaga byoya, tebeetaaga abayenda. Gwe baawa tenda mukwano gwange. Kati ngenda n'engula ebyenda kumpi bya bwereere ne neerundira mu myezi 9 oba efuuse efunye kilo namba. Otegedde nga weefunira ssente ng'ow'ekimu eky'ekkumi ng'obuulira enjiri, naye nze nkyawa obwavu n'okukyawa okutuukiridde. Bantu baba bayisa akabbaako ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo, olwo oluganda olwokuba talina kyawaayo agenda mu toyireeti. Ekyo nkisazaamu mu linnya erya Yesu. Kola osobole okukola ne ssente, osobole okubaako kyofuna. Mujje tubayigirize engeri y'okulundamu ebyennyanja. Okuva ku kato nga kabiikiddwa, sisitimu yonna tugirina, n'abirunda ntya, ne ku lukalu. Tulina engeri gye tulina okukuba amazzi ogajja mu kisenyi ne tugateeka waggulu, naye nga tetukozesezza masannyalaze, tetukozesezza sola, ate tetukozesezza dizero oba petro. Waliwo kye baatukweka abazungu abamanyi okukola gundi ram pump. Kiteekemu awo ram pump. Ram pump amazzi geekuba gokka ne gagenda waggulu 70 times higher. Tukikoze ku faamu eri twagala ojja olabe. N'olwekyo osobola okulundira ebyennyanja wonna kasita ebaayo omugga eri, osobola okukuba amazzi ago ne gatuukawo ng'ate gatambula. Ofuna agali fresh n'ogenda ngo obifuna. Ekyo baakitukweka. Nanoonya ne mu university Makerere tebakimanyi ram pump. Baatulekera bino ebitujjako buli kasente. Tuzuukuke, tukyuke, tube n'endowooza empya. Eby'embizzi n'ebyennyanja kambirekaawo. Banange bw'onojja eyo ojja kulaba enkoko. Enkoko tuzirunda, naye nga tuzirunda mu ngeri etafulumya. Nze na promotinga wano broiler chicken. Era abayindi bampaabira nga bwe bateeka mu broiler.com bijja wange ne bampaabira mu gavumenti nejja enkwate nga nzigabira bannamwandu, nzigabira abavubuka, bagamba nekiki ne nzipromotinga, naye nga broiler naye erya. Ate ng'erina n'obulwadde obw'amaaso. Nze na promotinga ano obugubi. Abaasooka obumanya amagi g'obugobi ago, abaana ba Isirayiri baali obugubi emyaka 4 nga teryalwala. Naye bali bagamba nti amagi g'enkwale, si ga nkwale, enkwale bagiyita partridge. Akagubi bakayita quail. Otegedde kalimu ejje eryo lirimu ekirungo ekiyitirivu. Oli wano obonaabona n'endwadde eza buli ngeri, bw'onoolya muringa n'olya amagi g'obugubi n'ogattako n'akasigo bakakiyita chia seed, kaveeyo mu Mexico, ojja kuba mulamu olye ku ssente zo z'okola. Kati enkoko tuzirunda eyo nga tuleeta n'ekiddo kino kiwota hyacinth. Ojja kulaba nga zirya ekiddo, embizzi zirya ekiddo, zirya amalagala ga lumonde, kwegamba ng'ofulumiza ku bbeeyi ya wansi. So seasonal feed buli kaseera olina concentrate mw'oteeka, okola nnyo naye tolina kyofuna. Ebyumba by'enkoko kata byasigalayo mulimu biyenje. Oli nga enkoko zaamulya ne zimumalamu, embizzi zaamulya ne zimumalamu. Jangu olabe engeri gy'oyinza okulunda ebintu ebyo ng'oteekamu kitono ate ng'ofuna kinene. Enjuki. Era tutadde engeri okulaga abantu okulunda enjuki. Bayibuli egamba nti abaana ba Isirayiri Mukama bwe yali abajja mu Misiri n'agamba nti laba mbatwala mu nsi ekulukuta amata n'omubisi ogw'enjuki. Omubisi ogw'enjuki bagiyita food made from heaven. Mulimu eddagala mu mubisi ogwo. Omubisi ogufuna otya? Tegujja kugwanga maanu. Ofuna omuzinga. Naye oli bw'oyogera ekigambo njuki n'awuliranga emulumye. Tulingano mu biseera bya Amini wano, omusajja yateekanga awo emmundu G3 n'akwata mukyala wo ng'olaba nga wenna okankana bukankanya oti. N'amala n'akwata emmundu n'agenda. Naye baateekawo military science. Kati bakyatukola bwe tutyo. The mystery of the gun was rendered powerless. Toyinza kunkangakanga olwa mmundu. Era bw'okuba n'essasi tuwa erivudde mu pistol, erivudde mu AK-45, erivudde mu gundi nga tugabala. Tugaweddemu. Awo tukwata nga nswa. Toyinza kumala gango bamaka ga mbukuba olina emmundu. Military gundi eyo yatuyamba.
Otegedde. Kati abantu abamu bati enjuki maama zijja kutuluma, teziruma. Nali mu Kent, Southern England, nensanga owooluganda nga omulimu gwe kulunda njuki, emizinga nga giri ku lubalaza. Otegedde. Enjuki mulimu wa kabi ng'oggyeko drone ne queen, mulimu wa kabi yekolera. Baga nti enjuki eyo egenda 5 kilometers in radius, egenda ne mu kibanja kyoyo akuwalana atakwagala nejjayo nectar. Yekukolera. Omubisi gwa Uganda gwe gusinga obulungi mu nsi yonna. Bagupima ogwe Karamojo oguva mu busaano ogwo gwe gusinga obulungi mu nsi yonna. Tukaaba Museveni tuwe ekintu manyi tuwe abavubuka tebalina kye bakola, emizinga giri ludda wano mu Buganda. Ogenda mu byalo na Uganda bameka abalunda kuno naye ebimuli byenkanawa. Ndi mulimi wa mmwanyi okuva ne natandika okulunda enjuki. Enjuki ze zikola pollination mu biki mu bimuli by'emmwanyi. Amatabi g'emmwanyi katugateekako n'enkondo zaabala. Munsabire kubanga season egenda okuddako. Hallelujah. Kati olina okuyiga ebintu ekwabwe nali mu Israel balundira enanka n'ennyaanya bazirundira mu greenhouses. Ningenda okulaba nga ndabamu amavuvuumira, ndabamu muki, oteekwa okumanya science y'ekyo ky'olimye ekiri kitya. Is it wind pollinated? Is it insect pollinated? Ekikola otya? Tomala galima. Science oyo bonna bojja kulaba abantu b'okukyalo bonna emmwanyi zaffe zaabaze. Ne tebamanyi nti nze yatandise okulunda enjuki nze ensonga. N'olwekyo mujje tulunde omubisi ogwo ate tetwagala gukenenula nnyo. Togukenenula nnyo, simanyi gwetaaga gutukule, simanyi Yokaana Omubatiza yalyanga ki? Omubisi gw'enjuki naki? N'enzige. Enzige is an insect. Anti ngenda kutuuka ano ku nvunyu. Mujja kuvaano nga muzirya. Kwe kakati. Hallelujah. Nze Bayibuli enjigiriza. Otegedde. Yokaana Omubatiza yalyanga mubisi gwa njuki na nzige. Mama yagugenda nga n'agupurifyinga ne baguyisa mu butimba ne bakola biti bawakula buwakuzi. Mumanye ekyaggisaako Kabaka Sawulo obwakabaka bwe. Yamugamba temulya temunywa mutabaale nga musiibye. Ti abantu baamugamba ne bawakula omubisi. Bamala gupurifyinga batandikirawo okulya. Zabbuli egamba nti okulya omubisi n'ebisenge byagwo. Tulya bye tutagitegeera. Jangu olabe tulunda omubisi gw'enjuki. Sente wano zokka export eyo y'amaanyi nga n'amafuta tetunnagajjayo. Ate nga ne mu kibuga wano guli ozirundirawo kubanga waliwo ebimuli. Eyo mujje mu birabe. Otegedde. Kantuuke ku new cash crop. New cash crop yono gwe nayise Almighty Maggot. Envunyu bannange bw'oyogera envunyu era nayo nga tulina okufuna obuzibu okutegeeza abantu nti abange nti envunyu tategeeza eri ya mutoyi. No. Ubanga wasomako katono nga Mukama yakuyamba nga tewayitira mu UPE wasomako ku science waliwo kye bayita metamorphosis. Nti ekiwuka oba ekiwojjolo kibiika eggi ne livaamu ekisaanyi ne kivaamu n'amatimbo n'avaamu ekiwojjolo ne kibiika eggi ne livaamu ekisaanyi ne kivaamu n'amatimbo n'avaamu ekiwejjere. That circle, metamorphosis. N'ensowera eno si eno gye bayita house fly kirungube ezigwa ku bbi ezireeta kolera. No, eno ensowera bagiyita black soldier fly. Sinaba kugimanya mu Luganda bwe bagiyita. Otegedde. Naye wali twazitaddewo weeziri. Nnyonjo nnyo terina bulwadde. Era yo enkulu terya mmere enywa mazzi. Enkazi ebiika amagi 6 olumala okumala olukaaga ng'efa. Ate ensajja olumala okuwakisa enkazi ng'efa. So ziri clean. Akatale kaazo mu nsi yonna kayitirivu. Envunyu mwe muli ekirungo kya protein ekisinga buli ekirimu protein. Envunyu eyo bwe tuba tulunda enkoko oba embizzi oba ki twetaaga protein. Wano protein gye tulina eva mu soya ne silverfish oba mukene. Naye omwezi bwe gwaka tate mukene yagize. Enkuba bw'etonya tate yeeyongeddeyo. Bagamba ekibalo ky'okulundaku tekijja. Soya bean bameka abamulima. Ali waggulu kati ebiyonjo by'enkoko biri eyo biri mu biyenje.
kubanga tasobola ki. Enkoko eno bw'olaba egira bweti ng'etakula, enoonya nvunyu, enoonya kasiisi, enoonya lusiriŋŋanyi.